nanyumye ngwawo no kuzambala sinza buno bumodo bwogerako babula nanyiri tabala sabo bwayi bwange nongenda nembutereka naye mama nyabo jebale kale nawe jebale kale nkuyambe muki esa kunagirako ku biigo nawe oli mulwadde oba oyina omulwadde gwoleese okujjanjaba nedda sirina gwenzize kulaba wabula nze mulwadde gwe mulwadde nze mulwadde oyina omusawo yenna gwolabyeko nina abasawo bendabe eyo naye mbenyonyodde obulwadde bwange baganya okubutegeera bumulemye okutegeera nze bansobedde bampaalira mbu wana wali simanye eddwaliro lye lisinga lina abasawo bawo bakugu naye ekirwadde kyange kibalemye okutegeera isha otuuse ku muntu omutuufu nawe oli musawo isha oli ku kintu ekituufu otuuse watuufu nze ndi musawo nze nkulira abasawo ba wano bonna ate waliwo eyi gye bantutte eri mu kasenge ne baŋŋamba mbu ye wali omusawo abakulira oyo yanziririra nze nkulira abasawo gwe yogera bwogezi kikuluma nze nkukoleko wekibanga kibalemi yakuddirira ekitegeeza ndi ku kituufu watuuse dda kitubedde abantu awanyizaaki gwe yogera bwogezi bulwadde bukuluma nze ngenda kujja musawo nkubuulira ekituufu annaye kyekituufu musawo obulwadde bw'obwavu bunnuma obulwadde bumbonyabonyeza buntambuza wanawa obulwadde bunnuma bunnumidde ebbanga nozaawo enfaanana bunkutudde nze n'enviiri twala ekiwalaata Dr. B sabo ononsonyiwa okujja mu ofiisi yo sabo nenjija nenkuteeka ebbali wano naye bwe biba bwe bityo omanyi ekyaddala mbadde sijja kulaba kuba ngenza okulaba nga waliwo omukyala awo nenga ensonga zange nyinza obutazimaliriza wano kankujja ensooka enjenwa nebbali nkunyonyola abalwadde bwe batwe babeera nenga kankufunire abalwadde baba n'ensonga zaabwe nga tezijja kuggwa ate ng'olina mukwata mpola mpola omuwulirize otuuke ku kinyusi kyova olaŋŋambye waayi twogeremu obutamukumalira nnyo obudde manyi nzize wano mu bwangu nga sakkubidde kasimu sikoze ekinengane kansoke ntuuke mu bwangu muzeyi katongole embeera si nnungi naye ng'eddagala alimira eddagala abantu balina bo batugamba alimira era ngezaako okulaba nga nange kwasagana naye ennaku zino yagonzeemu omanyi kati gwe sobola kwekwekerera kuba oli mutabani wa muzeeyi muzeeyi alina ekizibu kimu muzeeyi mugayaavu mukumira eddagala muzeeyi tayaga yeesaasira nnyo ate ng'obulamu tebuliiko kwesaasira bagamba asiika obulamu naye muzeeyi eddagala alabika alimira waayagalidde ate oluusi n'alimba naye emyaka egyo gibanga gy'abaana bato kati kikakata ku mmwe okulaba nga mulwanirira obulamu bwa muzeeyi eddagala alimire anyway ensonga endeese nga bwe nkutegeeza nti muzeeyi katongole ennaku zina amaanyi matono twade twogerezaganya mu mirimu emingi gyampa gye yankwasa nampa n'obuvunaanyizibwa bw'okuddwaliro buno ensonga naye nze poliisi yange ensooka kujja mu mpola nga bya Luganda kuba bino ebintu byansi tunajjanga boosi ate muzeeyi yampadde wano tetugenda kukwatagana tekirina butawaana lwakuba simanyi oba tunaasobola okwogera bulungi nnyo ne tugira naye kyemmanyi mwayogeddemu ne muzeeyi twasoose byonna ne tubiyisaamuko naŋŋamba engeri gyeribadde litambula obuzibu obumu n'abundaga naye era nga ggwe omusawo ali ku ground ebintu ebimu ojja kujja oŋŋamba nti omanyi obuzibu bwe buti okutwaliza awamu eddwaliro teritambula bubi sibbi ate nze ne muzeeyi enkolagana yaffe manyi ogimanyi aba alina okuba yagikunyonnyodde nti kati nze eddwaliro lino nze nawandiisibwayo ng'omu ku bakulu baalyo kuba omanyi munnaaye ab'ebyobulamu ate bo beetaaga omuntu eyabisoma kaakati muzeeyi ye kyasinga okwagala okumanya eddwaliro litambula litya kasente kayingidde katya kafuluma katya manye ebyo tujja sobola okuwuliziganya obitegeere bulungi n'akawunti kwe tussa akasente manyi ozimanyi ezo nzimanyi bulungi otyo gadi bwekityo bwe kiri lwakuba kale onsangiriza nga ndi ku mirimu ndowooza kinyuma nnyo nga tufunye oba tutuddemu ne tunywa kacaayi ne tulaba bwe bitambula byonna tugenda kwogera nga bwe budde obwalisinze kuba mayo ate ononye eki ku ddwaliro Jamusinze sizze kulaba covid ono si muganda onaye ono muganda wange Michael nze sizze kulaba musawo gwe
kale oba oddiridde Dr. Ben sooka tuwemu akaaganya katono nnyo ojja mulaba. Kyokka naawe James kasonga kange katono nnyo si nsonga ya kamugambe tugende mu maaso. obwavu bunuma buliddwako n'emirembe obwavu bukulu obulwadde bw'obwavu bundi bubi ninga wa myaka emeka kati obadde ozze kujjanjaba bwavu ekyo kyennyini kati naawe singa wayogedde dda obwo bwe bulwadde bwensinga okukolako wano ekitegeeza ndi ku kituufu ogenda kuva mu bwavu kola kintu eki oyinamu ku ssente obadde ogamba ssente nga mmeka leetayo emitwalo 5 gyokka just busente butono nyoze nkujjanjaba ogenda kuddayo ng'owonye naye musawo nzize nkaaba bulwadde bwa bwavu ate ombuuzi oba nnamu emitwalo 5 nze gwolaba mbula n'ennusu 10 ntunuulire ondabe ate onsabe emitwalo 5 kati ogenda kuwona otya ate lwaliro kiri ogendamu ne bakujjanjabira obwereere musawo kati awo byoyogera mba sibitegeera kuba nkugambe obulwadde bw'obwavu bunnuma siinaamu wadde n'ekikumi gweŋŋamba emitwalo 5 nze nzize kunzijanja bulwadde bwa bwavu temulinamu wali kirwadde kale ne bupanado oba obubweke bwonna bwe musobola okumpa nze nenfuna endwadde y'obwavu wabula musajja watu oba toyina ssente toyina ddwaliro gy'ogenda genda bakuwonye nga toyina kaakati gwolowooza nze ndisuubulawa ndijjawayo gye bampa eri obwereere kati awo nawe obanga atanyambye ogenda kufa nabwo kubanga manya ekibuwonye obwo obulwadde ziba ssente ate toyogera bwotyo ogenda kufa n'obwavu kati nkukolere ki wabula musajja watu oba toyina ssente toyina ddwaliro gy'ogenda genda bakuwonye nga toyina ssente ze zijjanjaba kati woba toziyina tambula onviire kwata kubo genda mu toyi ziizaawo ate ojjamu engatto genda kuba siina we ngenda kuyamba nze siyamba baabi nawe era kati olabe naawe toli musawo ate teweeyogeza nomusawo ng'oli mmanyiza okuba ng'olongosa jamu naye bigatto jamu engatto zo teziyingirayo toli musawo nokatulya konna kalinga katamiivu Dr. Ben gyebalise kale nawe gyebale mwana nange era njikakkalabya bwentyo kugamba otya bbulo nabigaana ebyo bw'oba tosobola kumbuuza bulungi nga mukulu wo bireke era nze nkimanyi gw'oyagala nnyo ebitiibwa kati tukireke ekindeese musawo muzeeyi abadde yaŋŋambye ompeyo emitwalo 3 waliwo byennyina okukwasaganya nganze muzeeyi ki muzeeyi Katongole muzeeyi Katongole yagambye atya bwato bwe yaŋŋambye olweddo dokita ono anfunira emitwalo 3 ate nno nange ekinneewuunyisiza muzeeyi wammwe bwe aba alina gwampeereza okuwa ssente asooka kunkubira kasimu yakubidde naye ate tannankubirako Michael muzeeyi yabigambye ddi leero kuba mbadde ne muzeeyi kati kale olaba olwaleero leero nkijjukidde yali yabiŋŋamba mabega n'olwokuba nti nnyina ebyokukola bingi ate ntambula nnyo nembyerabira kati bwenzijjukidde ate embeera mbi Michael nkumanyi ku kintu kya ssente tosobola kyerabira gwe obulwa obudde nga muzeeyi akugambye nti ssente ogenda ozinono obulwa obudde Michael nkuyisa emirundi emeka mwana Michael saagala bukumpanyi si bukumpanyi kale laba ekyo tukireke gweoba olowooza nnimba kati engeri gy'oli nti gwa addukanya ebyobugagga bya muzeeyi funirayo emitwalo egyo gisobole okumpisaawo nze twayawula ku kintu kye bayita ssente olunaku lwe wakwata essimu yange n'ogibba twayawula Michael muganda watabbe gwe ono mwana mubbi James saagala saagala weekaze Michael nja kukuba simu tamutabu James saagala bukumpanyi Michael bana tukole bwe tuti Michael bubbi oli butuusa James muswaze kale kyoba okola yogera ne taatawo okitegeera ankubire kasimu okitegedde Michael saagala bubbi kakkana omwana tojja kwogera Michael bubbi ki naite mulwana genda Doctor I'm sorry omwana oyo mubbi sisiimye bansonyiwe naye okay naye lwaki tokkiriza nkusabe nzireyo ndaba omukyalo anyway tewali buzibu nkutadde tusinkane tujja kuba twogeza ku simu tukole appointment tulabe embeera bwe tunagitamu kale doctor AKASATTIRO BASATTIRA